waliwo obuvunanyizibwa bwange obusooka Pastor Asha nganze omuntu omumanyifu kubanga okumanyika maanyi waliwo ensonga lwaki Dr. Tyo mmanyi gwandaba ng'ate gwe tebakola batya waliwo ensonga lwaki ne bopostinga video ng'oyogera ebyamakulu ebisinga ebya Dr. T ebaako views eyange ne baako emitwalo 12 oba 5 okumanyika maanyi agava mu nsi bbiri era agava mu makubo abiri kubanga tulina amakubo abiri two ways always there is a satanic way or a godly way kati amakubo ago gombi galeeta ba celebrity galeeta okumanyika there is a fame that comes from the Lord there is a fame that comes from the underworld tulabira kuti omuntu avudde mu underworld bikolwa bye n'omuntu avudde wa Katonda biki bikolwa lwaki era tukwebaza okujja okutuyambako kubanga mulimo guno gwa Katonda lwaki twasalawo okuleeta information yono nti bwe mmala okumanyika olw'ekisa kya Katonda then buvunanyizibwa kibwe nnina okukola ng'ovuddeko okubasesa n'okunkubira mu ngalo then kiki ekirala kyengasa kubanga omuntu agaba kyalina kyatalina talinza kukigaba era nebali obala bajja kunama ajja kwefaana ng'akutte enjaganywa ajja kuwemula ajja kuvuma penge mmanji akola atya gyava n'okumanyika gwe gye kuva tayogera bigambo bina ate nazzaako gambo ddene ne anti kadduuka ne bw'aba akola message ennungi ajja giteekamu ebigambo ebinene esikira ki kyokka nze nkuleta purely from the mouth of the Lord the Bible sijja kwefuula nabbi Katonda ayogedde nange ne consciousness yange ngamba kikyosobola okukola so ekibuuzo kyaffe kiri kikimu leero Pastor Asha tunatweyambira kuba yonna ogenda kubikola ssebo otubuulire ekkanisa gy'ova n'omulimu gwo lwaki abantu batunuulira ekigambo kye bata salvation bw'oyogera ku bulokole abamu bakitwala nga joke n'abaali bagenzeyo okuwona baatandika okukigwalamu amaanyi kubanga baalabanga ebintu ebitali ebyokusaaga ebyekifere ebyokubba ensimbi kyokka nga ggwe nange tumanyi nti ekyama ky'obulamu kiri mu bulokozi kubanga Yesu lyekkubo ge mazima n'obulamu waliwo abali ebweru nga balabika nga abali mu bulamu naye ng'enkomero yaabo kugenda kubula ki awo tata wange wensaba tutandikire amanya Asha Mikisa Voso Volunteers of Salvation Outreach omusumba era maama Sarah Mikisa tukwebaza Dr. Tinga bulijjo webano omulimu Vorongoto Shalom Uganda kulwaki obulokole oba lwaki okununulibwa salvation musawaza yote mukyali makulu oyogedde ku kigambo ky'ekkubo twateese essira one of these days twongere kuteeka essira nti salvation ebeera paka ku Z to a kind of a way paka wetujja mukitwaliise entano life obulamu butakola ki obutagwawo ne tugamba nti eri segmented ebitundu bina yeri ekkubo ani Kristo ge mazima bwe buki bwe bulamu tugamba nti ate tagaba bugayi bulamu naye agaba obulamu mu bujjuvu Yokaana 10 n'okweyongerayo John 10 kakati salvation erina tesobola kubaawo okujja nga aliwo savior kuva ku lubereberye paka kati ne gye tulimalira entalo life katulina Katonda ye Yesu Kristo ye mununuzi nakugambye nti yasobola okutunulira mu mirundi ena ekigambo salvation kirabise emirundi mingi mu byawandiikibwa okuva etwaba ensonga za garden n'amanya mangi agakikufaanaganya naye Yesu yasobola yekka okununula paka omwoyo gwange omwoyo gwo gwatulaba n'oyingira mu ggulu internal life. Moses yanunula abantu, Joshua yanunula abantu, ne Kaguta atunudde ng'eggwanga yalwana emyaka gye naye bwe twogera ku salvation eri mu Yeshua mwennyini kati lwaki olugendo luno yogedde nti waliwo engeri bbiri ez'obulamu. There is a godly way, a satanic way. There is a satanic way. Era serebu oba serebu bwajja satanic ojja mulaba ng'eriiso limyufu ng'akola ebintu n'enjogera nga ekyokulabirako penge buli omu asobola okumanya yeeyita na Lucifer ye mulangira owaawa ow'emagombe mu bigambo bye bina mubaamu kimu kyotasobola kuwulira nga maama we atudde awo olwokuba tulina ekkubo eryo eryokubiri erina
ba agency ba oba abakozi ate ffe ne tujja ne tugayaala kubanga jjukira obulokozi etinga Uganda bubadde n'ekitiibwa. Tuli mu kuddamu kibuuzo nti lwaki obulokozi bwogera ku balokole Salvation Born Again Churches abantu n'omukulembeze gyawaga nti abanne abasumba nammwe banna sigenda na kubawa kaadi za kutambula. Lwaki father sofuna paase mutambuza pastor omukulembeze wayogedde ku mukulembeze n'amumma kaadi etambula mu COVID nti it's diluted losing value. Exactly. It has less content original content. Lwaki kuba ani avunaanyizibwa mu kkubo lino taata maama b'abantu bakulu the mentors abakuuma katonda beesigaza mu bukulembeze mu mafuta ag'enjawulo abayamba ku bato obulokole myaka egiyise bwalina ekitiibwa si bwe kiri Uganda nga tulina mu biwempe nze wena kuliranga ekkanisa yaffe eginasabiramu so winning nga tuli mu biwempe naye nga bulina ekitiibwa. So what has gone wrong? Definitely obulokole bulina side nabo bbiri side bbiri. First John third John eriki third John ebbaluwa ya Yokaana eyokusatu. Ebbaluwa ya Yokaana eyokusatu. Ebbaluwa ya Yokaana third John. Kati verse esooka eyokubiri etunnyonnyola nti Katonda ayagala nnyo tukulaakulane mu bulamu buno bwa bulijjo. Ayagala nnyo tukulaakulane n'omwoyo gwaffe. Kati obuzibu bwe tulina mu mulembe gwaffe even nga transition eyo happeninga obuleetedde olugendo luno okubanga abantu abasira tebagana nadduulya wadde oddugendako kwe kuba nti bataata baffe among the many reasons bataata baffe bamama baffe abalina okuasharinga abaana bawumazeemu ekitiibwa nga batunuulira sayidi eri eyaki ey'ebyoku nsi essente ettutumu yesebo ali ku Volongoto bw'oyogera ku taata w'ekkanisa ne maama w'ekkanisa otegeezaani kubanga Volongoto mazima ageeyogerera ate etteeka lya Volongoto ligamba nti kye tukubuuza kyokola ki kyoddamu because eno social media etteeka lyagadde kye tukubuuza kyokola ki kyenzirabu bw'oyogera ku taata w'ekkanisa ne maama w'ekkanisa bamazeemu ekitiibwa ky'ekkanisa be baani abasumba b'amakanisa tebakoze mulimu waliwo generation etakoze mulimu gwayo kubanga gye tuva walungi naye gye tugenda wabi kubanga tewali nsonga lwaki tuwakana oba twerijja n'abaana ab'ekkubo liri eddala kuba bajja kubangawo naye obuzibu nti bwe batandika okusituka ne boogera ebigambo by'obuwemu ne bakola katemba gwe bakola ffe tetulina abaffe be basomesezza nti ne bw'oba wasuze enjala oli mulokole ne bw'oba toyina bazungu bakusapootinga simanyi ne webanga state house tempadde kikubi ndi buki oli mulokole ndi mulokole enjiri sigiteekamu budyusi kati enjiri gyetulina erimu obudyusi bungi tulinga baddingo maani kyokka jjukira nti okukkiriza kujja nakola ki kati abantu bawulira obudyusi nga bw'okyogedde obudyusi bw'enjiri ne tulanga okuyimisa omulembe tukuza omulembe oguli omudyusi oba kyogera bulungi guli defiled because bawulira enjiri ng'omuweereza ekiweewawo ensonga naye eno face bagivaako ey'omwoyo okubeera mindful of the soul nti waliyo eggeyeena neggulu waliwo enkomerero ya byonna amazima gennyini kati ekyo nekireeta olugendo luno okuba nti n'omuntu omulala yegaye naye mubutuufu kampulirize ku faaza kampulirize ku sheeke kuba gye nali ŋŋenza okufuna alternative sifunyeeyo alternative n'emu balwanagana ffe tulina enkosa y'amafuta etategerekeka. How did that happen? Somebody lost their control. Bannabbi b'obulimba bajja kubeerangawo era Katonda tabatunuulidde Katonda batugojjajinga eggwanga n'oluguudo olwo n'abalutambuliramu judgment etandikira mu nnyumba. Kakati ekibuuzo kiikino Pastor Ssenyonga yagamba nti ayina okusaanyawo kakande kubanga nabbi bwa buki bwa bulimba era olutalo olugenda mu maaso makkati kati ebintu byetulaba ebiri evident abasumba baffe tebasobola dde okweriraanagana nti nga bw'osanga bafaatha nga omukulembeze w'obukatuliki n'ow'obusiraamu n'ow'obuseventh day n'ow'obupoto nga batudde wamu
tosobola kusanga abasumba b'abalokole ku betumanyi kubanga no social media betumanyi tosobola kusanga pastor Kiganda ng'atudde ne pastor Senyonga kati obuzibu obubeerawo nti buli omu azimba okukkiriza mu bantu be ne baba bantu be kyokka ate Pawulo yagamba nti bannange nze Apolo teyabafiirira ne Kefa teyakola ki naye tuli baweereza ba mulimo kati obuzibu tulina leero asabire wa bujingo we wa bujingo era sawo competition kuba basabira wa bujingo ewa pastor Senyonga nosanga nga tulinga timu z'Ebungereza fe twatutte ekikopo season yeno musumba affe ayina hit ku social media ensonga eyo kiki ekiyinza okukolebwa ensonga eyo okuggwa kubanga tulina betukooye okulaba ebisuula abantu ngati banna ate bano bakoze bwe bati waliwo n'ekibuzo ngenda okubuuza kijja kubeera kikambwe nnyo mu vidiyo eno oba eddako so bwe tutunuulira ebutakwatagana obuli mu makkati g'abantu baffe abaatusookawo kiyinza kumalibwawo kitya nsambyeko ku mupiira mu ggwanga lyaffe tiimu ki Express State Council Villa naye kati kanjogere ku Express waya yeyina ekikopo singa tugenda okulaba omupiira oba singa omuwagizi wa Express mu bbanga eriddaawo emyaka egiyise nga kizibu nnyo okusanga owa Express ng'atudde ne wa Villa nga boogera ku nsonga y'omupiira kyokka amazima ge gano nti owa Express atutte ekikopo season eno n'owa Villa basobola okutuula kubanga boogera ku mupiira lwaki ffe abalina okuba ne kingdom mind tuli baana babuki bwa Bwakabaka Matayo 6:33 seek first the kingdom and righteousness ebira bikole bitya lwaki ffe tetusobola kutuula ne tuba nga tussa ekimu nga bataata nga bamaama b'eggwanga emu ku nsonga ezikozogeddeko awo kyokka njagala tekeesiira nti buli ggwanga buli kifo kirina leader kirina omukulembeze era omukulembeze akulembera eggwanga aba yemanyi mu mutima kati etteeka ly'okununula embeera ng'eno y'oyo ali waggulu okukola atya okukka nti Yesu ali waggulu bw'aba wakununula nsi eno ye yakka ffe tetugenda gyakola atya gyali lyetteeka nti alina ebingi oyo taata yakka najja ku levo y'abaki nja kusabamu eyo embeera bataata baffe bamama baffe ab'eggwanga abalina ebingi mwemanyi tewali ensonga yaki tetukka wansi ne tujja ku levo y'abo abayinza okuba nga balina bitono olyakusinga alina TV n'emmotoka ennene anti wetakka nti okufa nga kuyingirawo kuba buli omu kyali tojja kakasa wa Man City nti mani wemusinga tojja nowa Liverpool kati kyendabawo ekirwalo ego exactly ani tulina okugissa ate ego eba nyangu kubanga dokita ti bw'oba olina kyomanyi nga oli musajja muzimbi kati ze siba yakola ki yakuzimba kakati I don't have anything in there olina kunnyonnyola kati lwaki olw'okuba nze musumba lwaki sikuwuliriza ng'onnyonnyola ensonga y'obuzimbi singa balemwa okukkaanya kubanga abasumba b'amanyi abanene abagagga abalina buli kimu tubamanyi nabo bakola batya nti tutandikira ku Pastor Kayanja Pastor Bugembe Pastor Kiganda Pastor Serwadda Pastor Bujingo this is social media whereby social media tebanga TV ebyo tubijjamu tetuliza ku mentioning linnya lya muntu kuki but this is social media n'ebikolebwa byonna okwambala ekkutiya biki tubiraba kuki ku social media singa balemu okukkaanya yemu ku kizibu kye tulina eggwanga nakugambye nti COVID-19 ke kantu akayinza okuvaawo mu lunaku lumu singa batata baffe bakkaanya bwe balema okukkaanya nga bwe yayogera lumu transition ebaamu Elijah transition kyeki kubanga enkyukakyuka okay erimu ebigambo ebiwerako nga 8 naye omulabi waffe wa Volongoto enkyukakyuka erina okubaawo mu bulamu bwaffe we can't resist change bulijjo ejja kola enkyukakyuka ekyuka buli bbanga ki emyaka 4 ku lw'eggwanga because nekyo ekibuzo kiri very technical naye ku lwa Uganda ne ku lw'ettaka emyaka 4 bwe gibaawo
nga tutambudde sabbiiti Shabbat sezo nga musanvu oba emyaka egyo nga musanvu musanvu emirundi mukaaga transition etandika okulabika kubanga musanvu n'omukaaga tuba 42 kati omusanvu oguddako gutuwa kituyita jubili jubili egenda okujja nga transition yagedde omutwe olwaleero Uganda eri mu transition ddala kulwaki when we have transition yes it means we have 2 points where we base upon to measure transition nti kati shift ye wetogera ku kigambo shift tugeraageranya 2 points of time intervals nti shift yaba netandika ku saa 2 ku saa 2 ezenkeera shift yaffe nekola etya so when we talk about the word transition it means we have 2 points of interval exactly so when did the transition start and when is it because we are now transiting so give us the 2 points where we can base upon to measure our transition point esooka ku lw'eggwanga is 79 sorry 79 butujja paka wano tutambula on biblical mathematics we are measuring 2 points from point A up to 2 points because this is the transition yes so from where to where we have 1979 ngeggwanga nga tutunuidde the political state of our country the state of the deliverance of our soul the state of salvation tujitunya kuvanga eri born this particular time n'omukulembeze of course M7 right ne tutambula paka leero mu space we twatambudde tuina 42 evaayo bulungi mu kigambo 40 ne 40 luba lugendo naye ebikolebwamu bituwa ango ya 42 the weeks ye mukaaga times what 7 kati transition ebe etandise transition nayo it means from 1979 yes up to 2021 there is an interval of 42 years exactly this is if the measurement of a transition every 42 years politically when we talk about nation issues of a nation or a country like Uganda we are having total transition on the 7 mountains exactly kirabikira mu media nti ekiseera kino kati abatata basenkubuge bamukulu Kibuuka John Segawa Abe Mukiibi Katolu Bwama Maria Mundagire they are not fading away because fading is something which is fading something which is not good to hear but they are going because they've done what their work kakati ennaku tuli mu transition singa abasumba baffe boyogeddeko bo ku lusozi lwabwe olwa faith bali mu okukyukakyuka mu mpisa zaabwe tufune transition ennungi kubanga shift y'abantu bano bagenda okushifutinga abasirikale ababaddewo tukyuse bano balika bamaze mulimu gwabwe exactly fe twabeeranga ku mpewo nga singa pulogulaamu bwe tubeera ku mpewo pulogulaamu ebaddeko eteekeddwa okuleka ng'ekubya obulango bwayo bwonna singa nze nzija nga wandekeddeyo obulango 5 ogenda kuli obudde bwange kubanga mu mateeka tebabuuka bulango bajja kutusala ssente ate kukupa omusaala singa abasumba bano bavaawo nga tebakubye bulango bwabwe what is going to happen because we are shifting Elijah agenda amagali gamutwala because it was transition Elisha akaba nti my father kubanga kikulu nnyo transition okubanga apeninga nga batata bakoze omulimu gwabo tuba tuina session building nti abato balina okulicognizinga batata because awo nawo tuina obuzi tojerega musumba tomanyira mu 7 oba mubi oba mulungi togandire omusajja w'ekiwala tujja funa embeera ya Elisha exactly ey'okuyita beyers okulya abantu tukkiriza nti abasumba abaliwo oba babyo babalungi n'abakulembeze n'abali mu media bakoze omulimu gwabwe era balungi mbeere tubasaamu ekitiibwa so singa tebakola mulimu kasinga tebakoze mulimu olwa ego wajogeddeko olwa ebintu birabinza okuba nga ebiri bingi ne batasobola kukola mulimu gwabwe fule kubanga ate transition bwetuuka obudde bwe butuuka okufa
shifting oba tuwasobodde okukola byonna kukola oba mu kaseera kaki kazibu okuliyetinga burden ko yagenda okuddako so kati if one of the things kye tulina okukola kubanga yi transition weeri be bataata baffe okukkiriza okubearinga the truth of mentorship eri abaana baabwe oba eri omulembe oguddako n'okukkiriza nti abaana abo sobola okuba bakola kimu nabatu kwe kutwala obuvunaanyizibwa mu nsi y'eggulu okutandika okuteekateeka kati oli ajja kubuuza nti bwe tugenda mu politics lwaki president Museveni tateekateeka Bobi Wine his excellency the president ali already lwakwogera wano naye mu mutima gwe n'amuli okumpi bamanyire ddala nti jukira waali ng'ekirabo is a gift to the country era transition is a gift to the country era transition his excellency the president ebigambo ebyo si byange nga tutunulidde the book of Joel nga tutunulidde the truth nti is the menorah of our country nga tutunulidde nti yaweebwa ekisa n'obuyinza okuignitinga 8 mountains 7 years 8 mulaba nga ali ku mountain kati ya science and technology era yesembayo era the truth is tulegana kumugamba akimanyi as a gift nti alina okuteekateeka a transition era wetwogenda already agiriko naye lwakuba ensonga ezo ziri political ogambye singa ateekeka Bobi Wine agwateekateeka alina okuba mumanye abeesiba ku Elijah baali bangi Elijah n'agamba nti oyagala kufuna ki double portion oyagala kuyima mbadde nnyimirira bw'onookola otya bw'onoondaba nga nkola ki nga nyambuka ate mulimu eddoboozi eddala yagamba taata transition amafuta gava kuona agenda negadda kuona walina okubawo embeera yata father and son not father and enemy nga agamba nti muhozi agenda tukulembera mukama mwesibu sijaga nti siri yange kwanza nakulese tuli ku nsonga za transition tujja kweyongera okusoma ku bintu bino Pastor Asha mbadde nsaba mukusiibula batuyinza kumalayo esimu yo esimu yange tujagabako emu eya Airtel 0705 72 95 82 yes oba yagadde okubuuza ekibuuzo kyonna kyotategedde oba n'okumuvumamu kyo tukkiriza nga baweereza ba Mukama oba onvuma oba onkola kino I don't mind for God and my nation Uganda Volongoto Shalom